Gule nagiwangula lwakuba nti ye yannyamba yansomesanga nnyo olulimi Oluganda. Kale ekintu ekyansanyusa nange nekyagala nkyongereyo ndusomesa abalala kuba yaŋŋambanga ozaayanga omubiri. Okuzaaya kwe kupiisa oba okubuzaawo ekintu okukijjirawo ddala. Kati ng'oli wanagamba nti guli azaaye oba ategeeza nti guli ambuzeeko ku maaso simbulaba ennaku zino ngoza ozaayiddewa. So okuzaawa tekitegeeza kufa kwokka nekitegeeza n'okubula ku maaso oba okugjawo ekintu kuba ozaayanga omubiri n'otozaaya lulimi. Olwo lugero tulina engero ensonge kati mu ngero z'abajjajjaffe waliwo olwo lugamba nti ozaayanga omubiri n'otozaaya lulimi. Kitegeeza nti olulimi lukulu nnyo era batugamba nti olulimi ly'eggwanga olwo nayo lugero. Kale lwensomesa ku YouTube okwo wafunye ennamba ekayo ebisomo tambuza ennono tambuza obuwangwa obulombolombo olulimi Oluganda ebisoko engero ebyafaayo bya Buganda byonna mu bika by'Abaganda amasaza ennono z'ebyalo bya Buganda n'ebintu ebitali bimu mu ngeri yanatasosolanga omugomo ogutta ensonzi n'obuyamba. Ako gye buvuddeko nagwa mu balumbaganyi abalabe batemu bankuba era bityo oba olaba mbeera mu bukookolo buno lino nalino kati abasawo Mmengo baŋŋambye lino nalino nago bagenda kugajjamu bankuba nnyo ne bantwalako era ensawo eno buli woogirabe ebeeramu bitabo. Naye bo balowooza oba nsitudde ebisawo bya ssente oba nguli mu laputopu. Kati ekyo abantu ababimu bali mu nsi nabasanga okunoza bypass awo oba olaba enkulungo y'ebwayisa awo katonda baddisembeera waliwo abalimu ebimuli bankuba bampalabanya bantwala mu bimuli ne bankuba mizibu baali abasajja 8 abambadde ebikookolo sibategeera simu ne bagitwala sente ne bazitwala ensawo ne bagitwala bakwakula bukwakuzinga kikamunye na mukwakula bwe kikwakula akakoko buli kimu bakuliita nakyo nensigala awo ttayo n'amasambala nga mpaawo agamba nti wa kale naye embeera tebadde nyangu baddeko embulagi eyo nazeeyo dimansi ezo nga banzijajja dimansi eba wiiki omwezi lyezooba dimansi wiiki ezooba mwezi eddaaza mwaka ate oluzingu lwe lunaku omwaka lyeddaaza nti oli wagamba nti mu ddaaza lino erya 2024 abategeeza nti mu mwaka guno gwa 2024 baga mu zzooba lino erya Gatonya sawa bategeeza mwezi n'agamba nti enzingu zino 2 eza dimansi ey'okubiri mu zzooba erya Gatonya. Oluganda luwooma lwaluyita nantawoneka ng'ekalanda ly'omuddungu. Abantu balutegeera ate balwegomba baagala nnyo okulumanya baluyaayaanira nga Lukumi lw'Amavi bw'ayaayaanira akawango k'omu Lugenzi balwesunga. Kale lwe okulutambuza lutambuza nagugunjukira omusimbu agunjukira bibo lwanyamba kuba engula enjiwangula 222 era kyobola kuno kuliko efumbiko ly'ebisoko bya Sengule 222 nagiwangula 222 engule eya Radio Simba ekigambo efumbe kitegeeza nti mufumbekeddemu mulimu mulimu ebisoko nze mpangalirawo bayitawo kulenga ku mwenda abasinga bayitawo Bulaga kati awe abeera mityana beeyi naye ng'ate nzaali kasudde kekyalo omuluka kyengeza egombolola mutuba gumu Masuuliita essaza lya Ssaabasajja ly'e Busiro. Masuuliita oba owulirayo eyo nno gye nzaalimu eyo walina ekiwummulo kyaffe era kijja kwewujja ng'ayita ku nkoolimbo nti tezinsiiga ebikonkono nti woolifa ate oliraalira wakale endiraalira eyo ekasudde omuwangami oyo. Kati ani asooka Kabaka? Mu luse lwa Kintu ogambye nti wangaye muno Kintu siye Kintu ye asooka ku nsinga yakafuuka Buganda
naye waliyo oluse lwa Ssemakigiri waliwo n'oluse lwa Ttonda. Kati Ttonda bwakulembera akoma oluse lwe lukoma ku Bemba Musota ye wa 36 Bemba ye wa 36 Bemba ye wa 36 mu luse lwa Ttonda. Kati Kintu atandika lulwe mu 1200 AD najja n'alamula Kintu mu luse lwa Ssemakigiri Buganda yali eyitibwa Muwawa. Era abaalimu bo bali bayitibwa Abalasange oba Abaggala. Abalasange oba Abaggala. Buganda luli olwebuzibu olwekusifu. Ebirembe gigenze giseguka nga ebintu binaabuuka bunaabuusi. Nga binaabuuka bunaabuusi naye nga Oluganda luli olukwafu lwero. Esebo. Kati Kintu bwe yamala okutta Bemba Musota n'atandika omulembe gwe ensi n'agikyusa n'agijja ku Muwawa n'agituuma Buganda. Buganda kuba yali ajjukira Kabaka Ntege Nalusiri Buganda owa 3 mu luse luli olwa Ttonda. Ntege Nalusiri Buganda yafuga bulungi abantu n'emirembe, yalamula n'emirembe egya buli kika. Kale abantu bamwagala nnyo era Kintu yali amumanyi. Kintu ne Bemba baali ba Luganda naye olwokuba nti Bemba yali mukambwe Kintu n'amukyawa neyeekubana n'abantu n'amulwanyisa era n'amutta. Era bwe yamutta n'atandikawo ensi empya bagiyita Kintuzi lineage etandika mu 1200 ng'amaze okutta muganda we Bemba Musota omukambwe. Ono Bemba yali muntu naye bamutuuma Musota kuba nti yali mukambwe. Yali mukambwe. Kitegeeza bano abagamba nti Kintu yava simanyi waayo. Abamu bagamba yagendayo Bugenzi yali wano naye n'adduka. Abalangira edda beekubananga n'abantu ne badduka bakabaka bakambuwalanga. Kati yadduka n'agenda eyo Abyssinia mu Ethiopia oba Ethiopia. Kati n'akomawo obukomi nga amaze okuganizinga oba okuteekateeka ejjeeri. Kati ebyafaayo ebyo nno Kintu n'atandika era ensi agituuma Buganda nga ategeeza nti ensi ey'emirembe kubanga ne Ntege Nalusiri Buganda ya Buganda kubanga Ntege Nalusiri Buganda yali Kabaka wa 33 naye yali ne Buganda baali bamuyita Ntege Nalusiri Buganda yali wa 33 mu luse lwa Ttonda. Kati beewola linnya lye nga boolaba bwe beewola erinnya Nnaabagereka okuba nti kyekitiibwa kya mukyala wa Kabaka asooka bakijja ku Nnaabagereka Nnabuuso oyo nga yali maama wa Kabaka Kateregga mukyala wa Kabaka Ssekamaanya. Kateregga wa 14 ate Ssekamaanya wa 12. Kati Kabaka Daudi Chwa bw'awasa mukyala wa Reverend Yonasaani Kayizi Reverend n'agamba omwana wange tojja muyita Kaddulubaale kubanga mulimu ekigambo Lubaale ate ye wa ddiini wanzikiriza. N'agamba omwana wange tasobola kubeera Kaddulubaale tekisoboka. N'akigaana n'abigaana. Kati n'agamba kale kanneewoleyo erinnya ly'omu ku bakyala bajjajjange n'ajjukira Nnaabagereka Nnabuuso. N'agamba kale katumuyite Nnaabagereka kibeere nga kitongozebwa ng'ekitiibwa ekya mukyala wa Kabaka asooka oba bwe bayita first lady. Kati Nnaabagereka naye ng'ate erinnya Nnaabagereka lyaliwo wano dda nga litumwa ba Butiko era abo Butiko Nnaabagereka baalinga balituuma naye ennaku zino tebakyalituuma nnyo naye ng'edda linnya lya ba Butiko Nnaabagereka naye nga liva mu kikolwa okugereka kwe kubeera n'obuyinza obugabira balala ku bintu. Genda ng'ogereka kola emigereko. Naye nga byeyafaayo by'Abakabaka ebyo byonna bitambulira ddala. Kintu bwe yavaako ne kuddako Chwannabaka bwe yavaako ne kuddako Kabaka Kimera bwe yavaako ne kuddako Tembo bwe yavaako ne kuddako Kigala bwe yavaako ne kujja kuddako Kiyimba bwe yavaako ne kuddako Kabaka Kayima bwe yavaako ne kujja kuddako Kabaka Nakibinge bwe yavaako ne kuddako Mulondo ye w'omwenda Mulondo bwe yavaako ne kuddako Jemba we 10 Suuno ow'oluberebere najja we 11 12 Ssekamaanya namukugambyeko 13 Kimbugwe Bugwanya 14 Kateregga 15 Mutebi ow'Ekkongojje 16 Jjuuko
17 Kayemba 18 Tebandeke 19 Ndawule Musaba 20 Kagulute Buchwereke Ebbuga mu Busiro 21 Kikulwe Kaliti 22 Mawande Serinya 23 Mwanga Wekavumba 24 Namugala Emuyomba 25 Kyabagwe Kyebando 26 Jjunju Mulu Erunga 27 Semakofi Ekimbi 28 Kamanye Kasengeje 29 Suna Owewamala Kalema Kansinjo Magulu Nyondo 30 Mutesa mutabani wa Suna Mutesa walugembe mukabya kati bweyavaako ne kuddako Mwanga basamuleke Kirevu Ntende ye Mwanga owokubiri oyo bweyavaako yewaddawo Kiweewa ne waddawo Kalema bwe yavaako awo ne tugenda ku Kabaka Daudi Chwabukajumba n'Abusereka Akeera Kabaka Daudi gwe bateekako nga muto mu ndagaano ey'olwenda 1900 1900 kati oyo Kabaka Daudi Chwa yavaako ne kuddako Captain Edward Frederick David Wangula Mutebi Muteso owokubiri ye taata woono aliko Kabaka Ronald Mwera Mutebi owokubiri kati obeera olina emmandwa esobola okunnyonnyola ebintu ebyo byonna obeera toli wa bulijjo ng'osobola okutontoma bakabaka abo bonna n'obakuba wali emmandwa eba ekulinnye tobeera wekka toba bwomu oba oliko emmandwa ekulinnye okwogera ebintu ebyo era tebulaba nti mu busobozi bwe bumu Buganda ngiwandiikidde ebitabo bingi ate era nkyawandiika ebitabo ebirala bingi ne lwe bankuba lwennyini nkunnyonnyodde kuba niyo ekitabo kye nnaatira okumayiriza era kyali mu nsawo muno bakitwala bakiyita engero enjogera kiyitibwa enjogera n'engero z'Abaganda mu buziba baali bakitwala kati nazzemu buto kuwandika kati bakitwala nali nsooka n'empandiika ebitabo bino mugundi mu hard copy ey'ekitabo ebbago mu kitabo pen kitwala omulimu munene omulimu munene ng'obijjawa mu mutwe mu kunoonyereza n'obubaka bwe tuyinza okuyita entumwa nfuna entumwa oba endooto onoonyereza otya noonyereza mu bakadde nze ntambula mu masaza ag'enjawulo ngenda mu masaza ag'enjawulo ne mu bizinga ngendayo sitya nnyanja ntambula mu masaza ag'enjawulo ngenda mu masaza Busingo Buweekula Buddu Buyo Busiro ngenda Kyaggwe amasaza gonna abakadde bennyini abwe ndi mukwano gwabwe mbajjako ebintu bingi so kyekinsobozesa okutambuza emirimu gyaffe n'olulimi lwaffe esebo kale nkwatagana n'abantu abaagala ennyo olulimi lwabwe kimpa amaanyi era toyinza kumanya ssanyu lye nafunye bwe nalabye nga ennamba yange wagijje ku mukutu era nonduukira nojja ate nojja n'akagero kali akasoso ly'omukulu ko weewali omugezi ko nodira abaana ko nossa mu jjinja ko yagala genda ko ekituufu ogwo gunyonyi gusosolya gubeera munyo mu nsuku guwomerwa nnyo amenvu teguba gunene nnyo kinyonyi kitono kati nno bwekityo bwe kiri naye nga bye byafaayo olulimi ndutambuza wonna terulina we lutatuuka wembeera ku mikutu giri kati ku YouTube okwo nga bwagenzeeko ndisangako ku TikTok nteekako ne ku Facebook nteekako ne ku Instagram yonna ne ku Twitter nteekako konna ne ku WhatsApp mbeera ntambuza ate engero muno nga sizirawo engero mweziri kati tukugeza kino bando engero mweziri ekigambo we kinnyonnyolwa zino ennyingo eza bandi z'ennyingo z'ekikajjo eza wakati ziyitibwa ennyingo eza kati olugero luluno lugamba lutya kaana kannyoko kwoterekera eza bbandwe zenki n'omanya nti ezo z'ennyingo z'ekikajjo eza wakati kaana kanyoko oterekera eza bbandwe zenki z'ennyingo z'ekikajjo eza wakati kati waliwo olulala olugamba nti bw'olaba omwana w'omwami alya ennyaga nga ow'omwavu ekikajjo akikonze lusu esebo buli kigambo wekubaako olugero tuluteekako
wekubaako ekisoko nga nakyo kiteekebwako era bw'ogoberera enkwajjirira eyo ojja kugenda nga okiraba era bingi byojja okwongera okuzuula bingi nnyo. Oluganda nawe tegeera ojja kulutegeera kubanga lunnyonnyola. Tolaba nti kati okugeza kati bantu olaba nti okuva wano wonna n'okujja wano wonna ati okuduga wano mbasi kutegeera okudda kwonooneka togiza nti zaduze kolimana kati kigaze sebo bwekityo nno bwekiri.